Mbalamusizaako banyabali basebo mwenna gye musinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna gye muwangaalira kansulenti buli bulungi olunaku lwakutaano basiraamu ne bayita jjuma ennaku z'omwezi ziri 15 zokka ezaakakonka ku mwezi ogw'e12 omwaka 2023 kansulenti buli bulungi essaawa zo ziri 2 zennyini tekunnakonokako wadde akasikonda wadde akadakiika wetwogerera nga bwe nabasuubiza nti ejja kuba ntumbudde n'amawulire amakambwe era ntumbudde kale yakatuka ina nkulamusizaako kansulenti buli bulungi nange bwe ntyo nzize tuwaye emboozi budde bunyogovu eno waffe gye tuli gye twagenda okunoonya ekikule magala eddiba ngewaffe tulekeddeyo abatamanya ngamba be twalowooza tulinapo kumbeza enkwayaju oba enkwezenge ezisekera ayengeza kale ensonga lwaki tubeera ku mitimbagano gino okwogera ensonga zino tutegeeza abantu abo nti we bali si waabwe nabo bagenyi bali ku visa ezaggwako edda nga ne residence permit zabaggwako kale fujjo mulikole nga mukimanyi nti bannyini nsi we bali ate bangi nnyo nzira mu bulamusaako mwenda bannayuganda buli mujasinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna nga bulijjo osookera mu Amerika mbatumiddeko buli kibuga kyonna na buli saza mwoli nkulamusizaako buli kyonna bali mu Canada mwenna mbulamusizaako buli saza lyonna mwoli mwebale kola mwebale kwebereramu nenjolekera eggwanga lya Bugereza mbulamusizaako banyabane basebo mwenna abali mu ggwanga erya Bungereza buli kibuga kyonna gy'osinzira okulaba akatambi kano oba okasanze kali live oba okasanze kayiseeko oba okasanze ku mutimbagano ki I salute you nkwagala nnyo bwe nvaawo nengenda ku ssemazinga wa Bulaaya gye tuyita European Union wa European countries mbulamusizaako mwana banyabo mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano ne basebo kansulenti buli bulungi bwe nva ku ssemazinga wa Bulaaya mbanjolekedde ssemazinga wa Asia ewali emitawaana emirembe eri bannaffe abafunayo obuzibu betamanyi bagenda kudda information izirayo kale mbalamusizaako mwenna kansulenti muli bulungi bannayuganda mwenna abali mu Asian countries mwe bali kukola mwe bali kwebereramuko nange ntumbudde nga bwe nabasuubiza bwe nva mu Asian countries mbanjolekedde ku ssemazinga bawalabu mbalamusizaako mwenna abali mu ssemazinga wabawalabu kansulenti muli bulungi mwe bali kukola mwe bali kwebereramu ate mwe bali kwagala nsi yammwe nange bwe ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti ku ssaawa 2 zennyini nja kuba ntumbudde bwe nva mu nsi zabawalabu mbanjolekedde ssemazinga Africa mbalamusizaako mwenna bakaddugala bannange yonna gye mwaddukira ogenda okunoonya ensimbi nga muvudde wammwe ng'ensi egayegaye mbalamusizaako buli omu wooli mwebale kukola mwebale kweberera mumanyi si birungi nnyo naye ate tujja gezaako bugeza okulaba tubeerako kale mwenna bali kusemazinga Africa mbalamusizaako nenkomekereza nga ndi mu Uganda mbalamusizaako mwenna mbalamusizaako mwenna bannayuganda buli mugyesera okulaba akatambi kano mambuka mu Serengeta mu Kiikaddyo mu Masekkati mwenna mbalamusizaako abali mu kuba nti mulaba akatambi kano mu Uganda nekomekereza nga ndi mu Kampala wakati mbulamusizaako bannayuganda mwenna abali ku mirimu abanyusedda abagikakkalabe n'abagenda obugezi namwe mbalamusizaako kansulenti buli bulungi abali mu Butale abali mu zesaaluuni abaze mu ofiisi abali mu maka gammwe nga mutudde ku TV gagadde munjolekeza amaaso gammwe mbalamusizaako kansulenti buli bulungi mwenna abandabira ku TV ne ku ssimu ez'enjawulo ne ku mitimbagano egy'enjawulo mbalamusizaako nga bwe nabasuubiza nikusaabiriza ennyingi ja kuba ntumbudde butyo ntumbudde bwe nvaawo okubuuzaako mba ngenda kubatuma mwenna abali wano ngenda basaba video eno nga yakatandika mbagambye wemmeme ntono soka weetolemu ojja kuddedda wemmeme ntono soka weetolemu ojja kuddedda wetunatandikira video mpozi wenegenderero nejja kuba okomyewo njala kusooka kubasaba buli muntu atuuka kuno saasaanya video eno etuuka ku buli muntu yenna atasobola gifuna twongera okubagamba nti social media naddala buno bwenyi bw'ekitabo babujjako entegeeza bantu nti omuntu azze ku bwenyi bw'ekitabo abantu bano nyoli nakunoonyeraga nti waite wabaddeyo ng'ate nabaddeyo bamanyi zikwatamu ne bazitewali bagisikama tu ne bakola ne bazikyankalanya kuba tebaagala information efulume naye ffe twalemera kutujja byogera nga birina okuba nga tetubisazizza mu ddu bikwatamu tubibategeeze kale gisaasaanye ng'osharinga video eno buli muntu gw'olina contact ye oba mukwano gwe ku Facebook musharinge mu messenger ku WhatsApp oba muteekemu olufungo muge nti wayi mukulu watumbudde nga musharingire link kubanga twetaaga abantu bangi okufuna information bwe mmala batuma okusharinga video eno njagala sooka kubategeeza mumpitire wano Saalonga Mulenge gyawasanya Charles Karoli Peter Mayiga ku video eno yoseriti bahabulwa gw'olina okubeerako kubanga nkimanya essaazi oba totudde essaawa zino bajja gye ku recordingiro gisange omukyala wo Janet njala muntagingire abasajja ba Buganda Land Board bonna babeere ku video eno njala muntagingire abasajja ba NRM bonna okwetoola eggwanga lyonna bemba parliament abodde oluvuganya n'aba NRM beetaako video eno netaaga abalamuzi mwenna netaagako mwenna bannayuganda abaagala enkyukakyuka beetaako video eno nja kwetaako abasirikale ba SFC police n'amagye beetaako video eno
nja kwetaaga Osama bin Abashayija akulira amakomera mu ggwanga nkwetaaga Dolike Envumbo bani naye olina okubeera ku video eno kubanga ensi njagala etegeere ebikolwa mukola ng'ensi temanye. Nja kwetaaga abantu b'ebbonga soya mwenna mbeetaaga manyi nti waliwo enjege egenda mu maaso essaawa zino nammwe mbeetaagako then tulyoke tutandike video eno bulungi tulyoke tugende mu maaso. Ndowooza saagala barabisa nnyo olw'ensonga nti tulina ebyokukola bingi. Okusookera ddala njala sooka otwala okusaasira kwange eri famire ya mwanyinaffe Fauzia Nabirye atuvuddeko ku maaso olunaku lwaleero ate ndowooza ajja kuba aziikibwa olw'ensonga nti mukyala musiraamu tasobola kubeerawo bbanga ddene nnyo. Kale mbikira mwenna bannayuganda ab'enkyukakyuka okwetola ensi yonna nti mu nkyukakyuka tufiiriddwa mwanyinaffe ono bambi bamusanze mu buliri bwe nga Allah yamujjuludde dda. Mukama muwe ekyomula eky'emirembe n'ekitangala ekyolulwa kimwakire atebenkere emirembe. Mwanyinaffe oyo bambi Mukama amujjuludde olwaleero bamusanze mu buliri bwe bambi nga yafudde dda. Kitalo nnyo ekya mwanyinaffe oyo Fauzia Nabirye. Mukama akusonyiwe ebyakusobako kubanga ffenna lyekkubo ate ofudde olwanirira ggwanga lyo kubanga ekyo kye kimu ku bigenda okusonyiyisa ku bibi ebiyitirivu bigenda okubanga kikuweesa omukisa okuyingira mu lubiro lw'abeesiimi. Kale no kitalo nnyo mwana mwanyinaffe oyo Fauzia Nabirye Mukama gwajjuludde olwaleero. Mune tujja kusanga tukyalwanira eggwanga nga gubadde olirwanira naye Katonda takusobozesa kutuuka mu nsi nsuubize tujja kusangayo. Nkyayitamu katonotono so famire y'omugenzi Fauzia Nabirye abooluganda bakola mikwano ne bafoot soldiers mwenna kitalo nnyo ky'okufiirwako muganda affe mwanyinaffe kitalo nnyo. Butyo era ntwala omukisa guno okutegeeza ebitongole bino wammanga omuli ISO Semwai ne ESO ne poliisi n'amagye. Tubatangira mpiira mujja muzunga na muliro video tennaba tubatangira mpiira mujja muzunga na miliro. Tuli mu kubanja abaganda baffe omuli Kibalama n'abantu bangi nnyo abawambibwa ne mukyagenda maaso n'okuwamba era ndowooza olunaku lwajjo mwawambye muganda waffe omulala Tulyahika Ismail mwamuwambye abeera mu bitundu by'e Kawempe naye mwamututte kubanga abadde mu lwanyi wa ku Twitter gy'abadde akolera ensonga ze ng'awakanya n'okuwagira enkyukakyuka bambi omuganda fo naye bamuwambye. Kanzanya akatambi kano ono muganda waffe Tulyakira Ismail bamukutte olwaleero e Kawempe mwana wa struggle nnyo naye ng'emmundu eyiye asinga gitokoseza ku Twitter. Ono muganda waffe Tulyakira Ismail bamukutte Uganda police emukutte n'emutwala naye ng'emmundu eyiye esinga vugira ku Twitter. Uganda police tubasabira essaala embi mwewaayo era ne mubeera ku ssente y'omwiwa omusolo nga babatwala okubasomesa muyina kuuma bannansi n'ebintu byabwe naye essaawa eno mukola contribution nnene nnyo okubanga mwe mukyasinza otwalira amateeka mu ngalo era nga buli avaayo n'ayogera ku biki ebiruma omuntu wa wansi mu ggwanga Uganda abatafiibwako mulaba ng'omuyeekera mwabaali kumye abantu n'ebintu byabwe mukola contribution y'amaanyi nnyo okumubuzaawo mwenna abaana ba Nuupu mwenna abaana ba People Power nga olumirirwa ensi yo. Ono muganda waffe akwatibwa olwaleero e Kawempe Tulyakira Ismail. Nsaba mutambuze video eno tutambuze posti tulabe nga muganda waffe. Alright, obudde tulina butono nnyo ate nga amawulire tulina mangi. Kale zeze ensonga ze mbadde njagala okusooka okuyisaawo bbiri then tulyoke tutandike video tutandike bulungi nnyo olw'ensonga nti saagala gattiŋŋanya mawulire ge tulina ate nga ebyokukola tulina bingi. Alright, katugenda tutandika n'akalowoozo tugende mu kigulalugi video etandike. Mwenda bakatuka kansulenti kwemuli. Kansulenti mukulembeza Robert Kyagulanyi Center mogenda ku fisa yakadde nkuwe akalowoozo kalero kano kagenda kunyumira nammwe mwenna bannankyukakyuka n'abasajja ba NRM akalowoozo kalero kagenda kubaka era njagala mukasala mukatire ku mitimbagano egy'enjawulo bakasangeyo. Manyi bano abasajja beebuzaabuza nga bafuka bana abantu gonna amazzi naye nga aliwo enjawulo wakati w'omusulo n'amazzi. Bw'oba oyagala okutegeera entegeera y'omuntu nti okutegeera kwe kutono munnange mwenjogeza atandika okwogera ojja kutegeera endowooza y'abantu abamu nti nfu. Era ky'ovola nti abantu abamu bagezi ng'amanyi nti obwongo tebukola tayagala nnyo kwesembereza muzindaalo kebera essimu nti ayogera naye abantu abatamanyi busiru level ko bali
bwe bamuwa omuzindaalo n'alyoka atokomoka omugambo agenda okwejjuukiriza nga aye entungo oba asaasanyiza entungo sinakindi ng'abantu bategedde obunafu bw'obwongo bwe. Awo tulaga era tujja tegeerawo ekyokukwata mu video obwo tebukyali bunafu bwaffe muzikwatemu tujja zijjo tuzite ku mitimika n'emirala bajaziranga nnungi nnyo na zino zennyini abantu bajja zisangayo ate tutandike bulungi nnyo. Akaloozo kaliro njala kabaweereza mwenna njagala kagende eri president n'abasajja ba NRM bonna ba propagandalist. Tutandise bwe tuti gwe wenna Munnayuganda ng'oli eyo oli mu diaspora oli waka kana akaloozo njala kakonyomere bulungi nnyo. Bulijjo nga tonnakola kintu kyonna sooka olowooze emirundi 3. Bulijjo nga tonnakola kintu kyonna sooka bbe mu mutima olowooze emirundi 3. Naddala ng'ogenda okukola ekintu ekikyamu eri muntu munno sooka olowooze ng'emirundi 3 kye ŋŋenda okukola kirina kye kinnyongerako, kye ŋŋenda okukola kirina obulabe kye bugenda okutuusa ku muntu, kye ŋŋenda okukola tekimalirize nga kiridde nze kennyini akikoze. Omanyi abantu abasinga obungi tebasooka kwebuuza. Waliwo tugambira nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Ng'ogenda okukola ekintu kyonna sooka weebuuze ng'ekintu kye ŋŋenda okukola kifundiikirira ludda wa. Oyinza okwagala okukola omuntu ekikyamu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Nkiddamu. Oyinza okukola omuntu ekikyamu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Abantu abasinga obungi temwetegereza nsonga zino. Gwoyinza okukola omuntu ekikyamu nga gwolooza nti omukozi ekintu omulumye oba omutuuseko obulabe n'owunzika ng'ate oyambye muyambe ekkiriza. Abadde ku social media wiiki ezo yonna olufumo luno lutuukirira bulungi nnyo ku nsonga ze ŋŋenda okumenya wano wammanga. Kansubire nti Pastor Budinga atuuse, bapasita batuuse, bannaddiini batuuse, bannabyabufuzi batuuse, aba NRM batuuse, nammwe abakiise mu parliament mutuuse. Akaloozo kaliro kano jala kagende mwenna kabagula amaaso mutegere bulungi nnyo tuwandikola ekintu omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Tutya ebiseera biyise mubadde mwogera ebigambo bingi nnyo nga tusirika. Kyagulanyi mukozi wa Museveni tusirika. Museveni n'akola Kyagulanyi buli kintu ekyetaagisa okuba nti kikyamu ku nsi kuno ne bwebuzabuza ng'abafuka banaaba. Kyagulanyi sente azijja mbavuzi bampanka ne tusirika era ne twebuzaabuza ngaffe abataliiwo ne mwogera buli kigambo kyonna ne tusirika. Naye ne muleeta n'etteeka nga mulireese nga liruma Kyagulanyi sente mu kuba mwagala muteekamu ekintu kye mwagala mwabeere kyatali ne tusirika. Naye byerabirwa mwogerwa so si bwe bigambye. Omuntu ayogedde ebigambo abyerabira nnyo naye gwe babigambye tabyerabira. Lwadde terulibusa bannayuganda mwerabira nnyo njagala nsooke mbajjukize. Abasajja n'abakazi baatuula mu ssetteeserezo mu parliament muyita parliament oba ekkuŋŋaaniro ly'ebiwuugulu ne bagamba tugenda kuleeta etteeka nga lyakulwanyisa abavuzi bampanka mu Uganda. Ne batuula bonna bulungi ne batuula ne baliteesa ne baliyisa. Naye ng'ebigambo ebyogerwa Kyagulanyi vayogere ku nsonga zino ne mbabuuzanga Kyagulanyi ku mukaddana mu ttaano Munnayuganda yekka kati gwe alina Windows nga ziri above 0.50 gigabyte wandibadde otegeera lwaki Kyagulanyi gwe baagala ennyo bamubuuze ku nsonga zino. Ekyo wandibadde osooka n'okyebuuza temwakyebuuza. Etteeka limala liyita ne temwategeera etteeka lino liyise ligenda kukosa nze najjamba wa update ku tteeka lino gye ligenda okukomekkereza na buli kibu era nabaga temunyanga balisazizaamu. Kati wano mu kaloozo ka leero nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Swasweta yanula mwana wattu yerege ngalabi. Kati mukulu Odrek Lwabogo mutabani wa Yoseriti Babuluwa lutabayisula mutabani wa Karekyezi nsete mizizide ensanga bisibe awujja muwala we Kiwojjolo ku contract gy'oliko. Nkulamusizaako mukulu oli mu ggwanga lya Amerika gye wagenze okuwujja obunyama okulanga mutaasa bizinesi zammwe ez'Agowa. Kuroksa tunababuulidde Agowa kyeki bani abagifunamu tetukyagifunamu ng'abantu Agowa ya Museveni ne family ne Janet bagifunamu. Nababuulidde history wa Agowa we yajja mu Uganda wo yatandikira kyekyatuukawo. Nabagamba Agowa entuufu yatandikira Bugoloobi wali ekyuma ky'emmwanyi we basunsuliranga emmwanyi opposite Uganda Communications Commission. Batandikira Agowa era bawandika abaana embeerera abawala bokka ku myaka 16 okutuuka mu myaka 25 nga mbeerera zokka atali mbeerera tewakolanga mu Agowa
nga batunga ebyalaani naye osobola okuwumbulira omwana yakola mwagowa gyali babasiiga sirimba bafunisa embuto eyo topiki ne bagigala agowa neefa onaagisigaza kati munnange wandikola ekintu okulimya omutonzi kangu yambe muyambe ekkiriza ate omala ne weeyokya Museveni yeeyokyeza n'abantu be batya omukulu ono bulijjo asindika ekibooziboozi tya Kyagulanyi ensimbi azijja mu baki mu bavuzi ba mpanka twagenza okulaba ye kennyini yawandiikira ambasada wa Amerika ajje atwale ebbaluwa agitwalire mukulu gy'ole baliddawa ye Joe Biden munaakategeera Yoseri yawandiikira ambasada wa Uganda wa Amerika mu Uganda nga muwandika amuyise atwale ebbaluwa agitwale wa mukama we gy'ole baliddawa mugumuyita Joe Biden nga amwegayirira obutamusaako nvumbo ku bintu bye olw'etteeka ery'abavuzi ba mpanka mukitegedde bulungi nnyo tekyamumalira n'agamba mukulu gy'olwo baliddawo ayinza obutasobola kuntegeera bulungi kansindika ekibinja ky'abakenkufu bannamateeka ntekeko ne mutabani wange ampujjira muwala ekiwojjolo Roderick Lwabwogo agende asobole okwogereza omusajja ono tulabe nti aranziriramu Right Lubusa omukulu awujja ekiwojjolo kya muwala Museveni gwe bayita Roderick Lwabwogo omusezi n'agenda bulungi mu Amerika n'ayogera ebigambo mwayogedde kati nno njagala bategeeza mu kalowoozo kaaleero mbagambye nti bw'oyagala okutegeera omuntu entegeera ye muwa omuzindaalo omukulu ono kati lyeppeesa eribadde eryekusu libadde baasigazayo nti lyeritegeera lindako wulira kakkana salapulesa omukulu ono Roderick Lwabwogo lyeribadde eppeesa eryekusufu mu famire ya Yoseri yonna mbu lyeribadde litegeera mbu yabadde ategeera ng'oggyeko diddigi eyalemwa okwogera mu public kati badde lino eppeesa baali kweka mbu lirisinga okutegeera n'okwogeramu naye kati mwamule bwe yayogedde lino eppeesa fu nnyo n'okusinga diddigi lino eppeesa fu n'okusinga diddigi kati bwe yagenza okwogera yagayogedde bw'ati dakiika ntono nnyo kubajala kuva ku kaloozo kanawulira. Our country made a law, not government, the MPs and the population, in a very democratic way, made a particular law. The law is to protect minors, our children, from the torrential money and curriculum that tries to make them adults. Our country made a law, not government, the MPs and the population, in a very Yagambye, our country made a law. Our country, ensi yaabwe yakola etteeka, not government. Kati ensi ne government n'abyawula nga tebikwatagana yo yabadde asigale mu famire nga gwagati yategeera kumbe naye mufumuzi bw'alinganga muto gwa stove zino zezwapikanga edda zino ez'ebiwuubiro naye muto gwafu muto bufu bwe yayogedde bw'atyo ekyamututte erigenda kwegayirira butasazaamu ssente na bizinensi zaabwe nga bagezaako ga nti bakole ki bajja etteeka libisiyaga nti si baali kula nga tebategedde kati wano ojala okubuuliza mukulu Yoseti bahabulwa tabayisirwa ekibooziboozi ky'obadde otambuza Robert Kyagulanyi Ssentamu afuna ssente z'abavuzi b'empanka kikuleka ludda wa taata Lwabwogo kikuleka ludda wa mugati mwawudde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina waaka nti ssente zabazisibwa kikimbwa talina kubanga ye yamanya mwakola etteeka nga mutagetinga ye kati mwabadde bafuna ssente z'abavuzi b'empanka mwe muli mukaya nga ate mwali mwagala mukole ki mukole etteeka nga lino Robert Kyagulanyi Ssentamu kati etteeka lyamaze ne libalya ate temwana kimugenda kukola kubanga njala kubuuza abasumba njala kubuuza mbeba parliament omukulu ono mutabani wa Yoseri awujja ekiwojjolo kya moral patience bwe yagenza okwegayirira n'agamba nti etteeka gavumenti si yalikola naye njala kujjukiza mukulu Lwabwogo Roderick omusezi omutunzi w'ebiwoowoolo Parliament yerimu gegamu ku masiga gakola government nakuge mu America wotudde constitution yesooka kuleko president okuddako parliament ne kuddako judicial mu Uganda olwokuba nti mwe mwina mentality mwajjawo constitution kati Museveni ye constitution yakola buli kimu kati gwe wadde oyogera ne parliament wagijjeewo ne parliament wagijjeewo the parliament doesn't exist the parliament is not part of the government no gijjawo noga nti parliament yakola etteeka lino gwe yalakijjako kubanga mwakitegedde kyabalidde kanjira kubuuza mwenna abadde bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu logo biki njala babuuza Andrew Mwenda Ssaabasiyazi kojja wa Muhoozi Kanyarugaba naye omu ku basiyazi nono Roderick Lwabwogo naye omuzemu eguli n'abalala bakulu njala babuuza
Essaawa zino parliament yayise etteeka NRM yaliisa with the intention, with the political hidden agenda nga balina ekigendo ky'ebyobufuzi mu njala babuze ekibuzo kimu. Bwe bataddeyo okwemulugunya okusazaamu etteeka lino mu kkooti njala babuuza ani yavuddeyo n'awakanya obutasazaamu etteeka lye mwayisanga muli basanyufu nnyo. Mbuuliza ku neighbor wange susinze. Ani Pastor Budingo njala kubuuza sebo nga tonnateeka kuwekalakaasa ko nga bagenda disazaamu. Bannaddiini nga sinalabe munnaddiini yenna ayambadde munagiro kujaga nti etteeka temulisazaamu. Nga sinalabe wa naali munnabyabufuzi yenna agamba nti kikafuwe etteeka lino disazaamu. Nga sinalabayo n'omu. Temuliyo mwakoze kyobala ndibaga nti wandikole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambye ekkiriza. Etteeka lino lijje bannaddiini bakubye ku mmeeza. Lijje bannabyabufuzi bakubye ku mmeeza. Lyambudde Museveni, lyambudde Lwabwogo, lyambudde kkooti, lyambudde parliament, buli muli bwambudde. Kyagulanyi asigadde wali bw'ati. Abalengerera mu kamooli gwe mwasimako buli kasasiro yenna ngera babuuza. Sebo ba NRM ba parliament n'abakulembeze. Nga sinalaba yawakanya kusazaamu etteeka. Nga sinalaba yagenda mu kkooti agamba nti nze ngenda kuyimira mu kkooti kiri kusazaamu etteeka. Nga sinamulaba. Nga sinabalaba. Mutubuulire nga sinabalaba. Kyova olaba ng'ogambye obanga okola ekintu osooka nga kwebuuza emirundi 3 ekinaavaamu n'ekinaddako. Akalowoozo kawadde tugenze ku Kiggula Lodge. Mukasale mukate ku mitimbagano egy'enjawulo. Tugenze mu Kiggula Lodge kyali namba tumeddeko mwenna bagala ekiggula Lodge okwetoola ensi yonna abalaba videos ku mitimbagano egy'enjawulo. Mu Kiggula Lodge kyaliro jana kigende mwenna eri bannayuganda abasuubira okutandika bizinensi n'abazirimu n'abasuubira oziggalawo. Mu kirowoozo kyali mu Kiggula Lodge kyaliro ngera mu kiwulirize bulungi nnyo. Kansubire nti Uganda Revenue Authority namwe mutuuse bulungi nnyo njala batteeka mu Kiggula Lodge kino mukitegere bulungi nnyo. Mu Kiggula Lodge kyaleero kigenda eri bannayuganda era kigenda kuva mu lufumo olugamba nti lubaale mbeera nga n'embiro kw'otadde. Lubaale mbeera nga n'embiro kw'otadde ne Katonda kennyini guluddene ayamba yeeyambye. Tojja kwetuulako buli kimu kikusanga. Ne Bibuliya ekugamba nti ataakole n'okulya taalyenga. Bibuliya oba Bayibuli gy'okkiririzaamu ekugamba ataakole n'okulya taakole ki? Taalyenga. Ebikolwa eby'obuzira eby'obunnabbi byakoma ku Yesu oba ku Nabbi Isa we yakyusiza amazzi n'agafuula omwenge n'addira ekyennyanja ekyali ekimu n'akifuula ebyennyanja ebiyitirivu n'omugaati n'awo abayigirizwa be ne bali okubawonya enjala. Ebyo byakoma dda kati ebiriwo olina kukola nakwebereramu okufuna ky'oyagala. We tugenda osimbula Ekiggula Lodge kyaleero tuli kutandika video. Lubaale mbeera nga n'ebiro kw'otadde. Gwe na munnayuganda akutegeeza olwokusatu najja ne bagamba nti ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo mu Uganda ekya Uganda Revenue Authority kiri mu kutalaaga kyatalaaze Wakiso ne Kampala okuba nti babadde basolooza omusolo ogumenya amateeka baaba tekirimu Wakiso wokka na Kampala kati kambabikire. Okusinziira ku kafandali nga azina n'owenkufu akagenda mu maaso mu byenfuna by'eggwanga nga ne Yose takyalina wajja nsimbi ne windo zimuyiiseeko. Essaawa zino anoonya wajja ssente takyalabawo. Kyalina okukola alina kukinya bannayuganda okubaggyako omusolo. Kati gwe alina ka bizinensi akatono ogamba nga akasiika kyapati n'okudda waggulu okwo. Uganda Revenue Authority etuuse okujja okukwata omudala gwo ogw'ennyaanya oba ogwa kyapati oba akaduuka ako nga tosasudde musolo gwe baagala ku ssaawa ebakaggale sinakindaba bakutwalireko. Kino kitambudde eggwanga lyonna Revenue Authority yayingidde kati ku gulawundi weeri. Era nsooka kukulabula gwe munnayuganda. Bw'obanga tonneewandiisa kufuna kye tuyita nini number, please don't register yourself to get that nini number. I'm repeating this statement. This message goes to all Ugandans who wish to start any small business or any kind of business. If you are not ready, please don't register to get nini number, please, because you don't know what is behind of that nini number. Bw'oba osuubira okutandika business obanga ogirina Revenue Authority mwejja muno embagazanga embwa ensibe ku ggaali njagala kugamba balina ekigendero ekibawesa nini namba kyekiriwa sirika nakikugamba edda tutandise bwe tuti.
mu kusoloza omusolo ogw'ekimpatiira gwe batandise okusoloza waliwo akakunizo ke mutamanyi kaakano wano wammanga buli lwe bakuwa namba ne registeringa basuubira nti olina bizinensi gy'ogenda okukola oba gy'okola era bakusuubira okuba nti tini namba eyo ogisasulirako omusolo kati bo gye bakoma okuregisteringa tini namba zino ye namba y'abantu gye bafuna basuubira nti balina okuwa omusolo mwana wattu bizinensi oba ogitandise oba tonnagitandika kasita oba nga toteekayo ssente munnange bba batamanya ng'aba bali mu revenue batula butuuzi ku kyuma kikalimagezi nti ono Kagwerege Sudan William Asimwe pata omuntu wa bulijjo alina tini namba yagigulawo ennaku z'omwezi mmeka ennaku z'omwezi bweziti naye nga tekuli ssente bo nga beeteramu ssente ezaabwe ogenda otuukayo nga bakugamba munnange tukubanja omusolo bwe guti naye nga munnange togumanyi nako ng'ate olina okugusasula kati wuliriza kavudde kwanjula Gwenna nkusaba mwana mulenzi mwana muwala ina business entono oba ennene wegendereze nnyo ng'ogenda okusaba tini namba kw'onoosasulira omusolo tulina ekirwadde ekigenge ekiri abannayuganda mu mpola nga wandiyagadde okutandika business naye ng'obuzibu tomanyi buva ku ki mwana atto ku mbeera eri mu Uganda eringa ng'obufumbo obuli ku kambe akali akooja ak'emirundi ebiri double solid bread oba knife ng'akamba ako kali ka mirundi ebiri kasale side ne side mu Uganda mwosanga omuntu ng'addukanya business naye nga ne capital addukanya business amujja mu bintu birala nnyo ate okuddukanya business nga business tesobola kwesupportinga kati nkulabula bw'obanga business yo tesobola kwesupportinga oba okweyimirizaawo nkuwagabuwa nti bw'oba wateeka business yo n'ogiteekamu ssente nga tekyasobola kweyimirizaawo kuleeta amagoba gasasula rate oba naawe kuyimirizaawo yennyini okweyimirizaawo nkuwagabuwa nga tebannatwala bintu byo ebikalu byewakolera edda bizinensi giggale oligiddamu edda lwaki nkugamba oggale bizinensi yonna bw'ogitandika ogiwa grace period ya myezi 6 ng'okyagifacilitatinga okuyimirirawo ne kasita eyingira mu mwaka nga tesobola kusasula rent tesobola kwesasula utility bills muganda wange nkuwagabuwa oyo oli ku mukazi mugumba gwomalirako obudde oli ku musajja atasobola kuzaala gwomalirako obudde bizinensi giggale kubanga yo Uganda Revenue Authority ejja tandika okukubala ng'erowooza nti okola nga tolina kyokola ekijja okuva kugaana okulaga ensaasanya n'ennyingiza nga wasayininga waligisteringa tini namba bagenda kubigika omusolo batwala ebintu ebikalu ndooza mutegedde bulungi nnyo mu kigulalo gikyaleero bizinensi batasobola kweyimirizaawo giggale ng'obudde bukyali lwaki mbagamba ebintu bino omwaka oguwedde nga emyaka 2 nga twakava mu konna bagamba nti bizinensi mu Uganda zigenda kusaanawo ezimu zigenda kuggalo nga tebategeezeza nti yaggaddewo era ezimu tezigenda kwogera naye bizinensi zitandise okuggalawo mpola ezimu ziranga nti tuggaddewo ezimu teziranga kati gwe maama taata weesiga ki nga ne bizinensi kennyini tosobola gijjamu ssente ekiremeseza bizinensi ya Uganda mu kigulalo gikiriwo ekiti mu nsasula y'omusolo mulimu ebyana n'ebiki n'abaana kati gwe ekyana tosobola kudiringa na mwana era omwana ajja kukola bizinensi kuba tasasula musolo nenga gw'osasula omusolo bekennyini abakubigika omusolo atula ku kompyuta nga tamanyi waddukanya bizinensi wadde okuddukanya bizinensi y'omulala gwa capati yakukyajinga omusolo naye ng'ate gwe tategedde biki bw'oyingiza na bw'ofulumya era bizinensi wagitandika otya ojja genda okunoonyeza ku basoloza omusolo nga ne director wa Uganda Revenue Authority tanala business etonda obulega mu Kampala naye director naye asasuli yababiriko omusolo n'okuba nti akola ebintu ebyo kale mu kigulalo gikyaleero njagadde kugamba lubalenga ebbeera nga n'embiro kwotadde weewale okuligisteringa okufuna n'enamba kuba bakigenda kikozesa nga akakodyo okuba bigika omusolo nga mbale temukola batwala ebintu byammwe kiwedde ekyo nakyo ekigulalo gi njala tutandike program eyaleero mu program eyaleero tugenda soka tutandikira enniyanima oba ebbama abasinga obungi mu buzibu wakati w'ekigambo niyanima oba niyanima ne bama ekigambo ekyo mwakiwulirako waabeerayo entalo ezaalwanibwa edda naye niyanima ensi eri eyo mu semazinga wa Asia waliwo baganda baffe abagenda okunoonya ekigule magala eddiba abaagwa mu katego ke bataategeera era gye bali naye update zendeese nabagambye omutima omunafuva ku vidiyo eno bwe nafuna mu kusookera dda information nasooka nengifuna nensooka negitunamu ng'ekituufu kiri nti abantu bano baagwa mu mutego bataategeera
ate nga bagenda beyagalidde kati nekimpaamu obuzibu okuba nti nzija ne bawa information ku muntu yeyagalira okgenda naye nga bobayi nti naaga naafe bagasalira essubi neŋŋamba kangasalira essubi tewali kyakkola kati njala bawa update ndera okuba nti essimu yange eno gyennako egyembatera kuno okuba essimu ensi yonna egimanyi wali bannayuganda era ne mu ggwanga lya Thailand eriyo bannayuganda bangi abakakkalabizayo emirimu abali mu makubo amatuufu abataakukusibwa era twafunye muganda waffe wiiki eno ng'etandika naŋŋamba mpe ennamba z'abaana abo ngezeeko okufuna lawyer n'okuyingira mu migration ya Thailand to tracking abaana bano era muganda wange abantu bano basooka ne bakikolako naawe ne bafuna abalawyer ne bagenda mu migration okugezaako ku tracking abaana kye basoose okufuna omu ku baana be bafunye ennamba zaabwe n'abuulira passport number na kidetails zonteeka mu ssimu yesi nti baayingira naye bamaala babafulumya ne babakukusa ne bayingiza eggwanga lya Nyanima. Ekizibu ekiri mu kintu kino eggwanga lye bayingira bwe babakusizaamu eggwanga liri mu katyabaga ka bya bufuzi era ekitundu kimu bateeka kitundu ky'abayeekera kifugibwa abayeekera tekiri mikono gya gavumenti ky'abayeekera abakola kye baagala mu budde bwonna essaawa yonna. Ensonga lwaki nkoze bwe nti abaana beetaaga essaala. Wuliriza nga nenna bwe gisimufungize omuzadde ali ku vidiyo eno naawe munnayuganda ayagala okutambula weesonyiwe kye bayita ogende Thailand. Nkubiriza abafuutu soldiers mwenna abalwanyi bali ku Twitter mugende ku kibanja ekya Thailand Embassy oba ekya Thailand nga embassy ya Thailand mu Uganda oba embassy ya Thailand e Kenya. Muwandikire mbategeezi nga nenna bugisimu fungize balekerawo ku issuinga visa eziri bannayuganda kubanga ekintu kino kinene nnyo. Bannayuganda abangi already abafunye visa bagenda okukusibwa naye nga tebamanyi. Yosheri yakwata mu Facebook ojijje Uganda ng'amanyi ekizibu kye kirinza okuleeta ku social media. Nkubira omulanga bannayuganda abaloya bali mu Uganda ne bannabufuzi mutegeeze Thailand Embassy mu Uganda baweerebwa consulate oba Thailand Embassy mu Kenya bannayuganda gye bagenda okufuna visa with immediate effect balekerawo ku issuinga visa eri abaana abagenda Thailand. Kyabulabe abantu abali mu kintu kino mulimu omusajja Binyonkondo atonye mmoli musajja mu China naye nga mafia yali mu kintu kino ky'okunoonya abaana basoma IT oba twala okukola emirimu gy'okuhakinga n'okubba nga babeesinga Nyanima oba Bama. Visa bazifuna eza Thailand bayingira mu Thailand olugwa ku kisaawe wabeerawo contact ezikulinze nga bakujja kusenga bakuvuga mpaka ku border ya Thailand mpaka ku border ya Nyanima. Okutuuka gye bakutwala bayinza okutwala emmotoka nga 6 okutuuka eri naye mu mmotoka ezo 6 tosobola kutegeera ani akututte mpaka lw'otuuka gye bwatuse. Kati essaawa zino twogerera ngenda bawa information nga teva mu kamwa kange mujuulire bulungi nnyo naye nga agent gwe baŋŋambyeko olwaliro omu ku bo weewuunye mukyala munnayuganda ali mu ggwanga ya Dubai ngezezzaako mu contactinga before nga sinnajja ku live kuno wabula annemesezza olw'ensonga taddamu message yeefudde kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko. Omukyala ono bamuyita Hilda Powers omukyala ono y'omu ku ba agent abakonectinga abaana bano ababonaabona yoyo omukyala mugikube screenshot n'ennamba yiyo kweri y'omu ku ba agent abadiringa mu baana bano batwala Nyanima. Omukyala ono ali mu ggwanga lya Dubai enamba ye eri plus 971 50 66 97 355 bamuyita Hilda Powers okusinziira ku source ez'abaana abaliyo abategeezezza. Kati ndowooza kansooke mbawe okusinziira ku kiriyo bali sinatandika wano webali baagenti balinga basatu webali wano tebannabafuluma webali tena abala bali Uganda abala bali Dubai efe yatuleeta zeyandeeta ali wano wali wano naakola kale bannayuganda bannange mbalamusizzaako nnyo buli omu gyali bebaza nnyo byonna bimukoze byemu byakola kakati ekintu kya bannaffe bannayuganda be balimbalimba
ne babaleeta mu Thailand mu bagenda kukola wano ate ne bamaliriza nga babatutte Bama o Myanmar. Kakati ekintu ekyo na kigenda dde we nafuna audio eyo nenkolagana ne ba lawyers ne migrations. Kakati wetutuuse nentuuka ku kinyusi kiri nti abaana abo babalimba ne actually babakukusa ne babatwala Myanmar. Mu batwala Myanmar bakyusa emmotoka 6 okutuuka mu kifo kye balimu. Kakati n'ekirala nti we batuuka eyo emirimu gye babagamba mirala nnyo, bali mu bintu bya scamming. Atakola mirimu egyo abuzibwawo. Sofa Bannayuganda nga 10 babuziddwawo tebaliiwo, kiteeberezebwa okuba nti babasse. Kati mbadde nsaba buli Munnayuganda alina Twitter n'emikutu egy'amaanyi, mbadde nsaba tuwandiikire otutwitinge ku embassies naddala eya Myanmar ne Thailand okusitopinga okwishyuinga visa z'Abannayuganda abayingira mu Thailand naddala abo baana be balimbye. Mbadde nsaba buli muntu kyakola ekisoboka naddala Myanmar esitopinge Bannayuganda okuyingira mu nsi yaabwe, kubanga kiri nti babakukusa bukukusa. Babalima nti bajja kukola Thailand, at the end of the day basibira Myanmar. Bannayuganda 10 obulamu bwabwe kati zembuyaga, kiteeberezebwa zembuyaga ezikunta. Amasimu bagabajjako atakola kye balina bakama be kye baagala okukola, obulamu bwe bugenze. Badde nsaba tusabe member of parliament bannaffe kyemukola kintu kino mukiyingiremu nnyo. Kiri ddipo Abannayuganda babuzibwawo mu Uganda ne babalimba okugenda mu nsi okutuuka eyo babakozesa emirimu gitali gye babasuubiza mirala nnyo ne baluzinga obulamu bwabwe. Badde nsaba tuwandikire embassies eya Uganda mu Thailand mu Myanmar, Thai embassy ne Ugandan government. Badde mbasaba nnyo musukire mu kintu kino. Abantu 10 zembuyaga ezikunta kati. Bannange byebyo ebisingawo nja bireeta kubanga nkyakwatagana ne ba lawyers ne migration tulabe engeri gyetununula Bannayuganda, naye nga wekitutuuse ba lawyers we batuuse nga kiri beyond their boundaries nti kyayingidde Myanmar kye bayita overseas, tebalina ngeri gye bakiyingiramu. Kati kiri eriffe Bannayuganda okulwanirira bannaffe gyebyo. Kale tunawuliziganya nate kyenaba nfunye ekirala omwana njogedde naye ansindikidde message babaganye okufuluma. Tebafuluma, babasibidde mu kizimbe. Talina ngeri gyakola mu audio eyo. Kati ono omwana y'omu ku basurvivors 10 abasobodde okuba nti ye tatwaliddwa. Eno message yasambye ofulumya. Kakati embeera eriwo omuze omu ku Bannayuganda ba victims abali e Myanmar be bawamba. Embeera eriwo, embeera esajjuse, embeera yongedde kuba mbi. Bannaye tukubye omulanga bali mutuga bali mu kunoonyereza. Sheka bagawulira mulambo nga guguze bamale bazuuke muno Uganda tuli mu kubonaabona. Banne leero kitusuuseeko yasaba nakyogera naye tubadde tukola nga tuli n'omumanyi mu birumu bye tukoleramu. Tulina tuleka amasimu nga tugenda oyingira rumu. Tubadde tuli awo naye tukola kiro na misana, tukola essaawa nnyingi, nsaawa nga 2 tubakamu katono. Tubadde tuli awo
wajjawo omusajja ng'ambadde ebyambalo byanjawulo ku baana abasirikale abalala kireka nga muneneko ng'ajja alaga ka vidiyo kabannayuganda minisita ke yadde ayogera abasajja balina batranslator ne babaddiramu ne bayimusa bannayuganda bonna abaganda tume tugyeyo amasimu gaffe tugajjeeyo kebera essimu emu ku emu mwezi essimu basanzemu essimu bbiri ng'erimu ka vidiyo awo abaana abo babakubye emiggu bavuddewo batiiriika abaso bakuba emiggo twagala olwanirako nawo ne baliwo abasirikale abalala naffe ne batutwalirako abaso okuba abaana emiggo bwe babasibidde wala tutegereyo gye babatutte era babuzeewo tetumanyi gye bali bana badde babiri omwana omulenzi era ffe bamaze ne batutta kwaba bagaa tukole tubabbire bakasitoma batutadde shaba ndi wano njogera kubanze mbagambye sirina simu yange naye nagikweka bagambye sirina simu ezabala tebazirina zonna bazitutte kuba ebizimbe byanjawulo ffenna tukola mulimu gwe gumu naye ne bannayuganda bonna baggyeko amasimu tugerezaako okulwana naye biganye tetumanyi bana gye bagenze oba bafu oba balamu tetumanyi tweraliikirira tuyinza okukuba omulanga naye tebatufaako yenna awulidde odi eno bambi atuyambe atuuse ku Uganda Embassy oba abantu yenna ayinza otuyamba bwekitongole ekyamaanyi fe boolaba tukola essaawa nnyingi obeera mu luumu osomageramu katini bakubisa amasannyalaze egakuzuukusa okulya tulya bubi bannaaye tulya bubi eno embeera mbi ebisiyaga bingi nnyo buli wamu waliwo basirikale nze nogolaba nekukumye enjogerera era bannaaye nayange simanyi nejukira batrackinga amasimu bayinza ogitwala kuba wengikweka nabo siwali awali seefu sajja buli wamu bakebirawo simanyi na mirimu gye mugenda kujja eno naye abaana mugenda kujjawo emirambo kinyinza okwogera kuba embeera esajjuse embeera egaanidde ddala bannaaye mutuyambe embeera egaanyi kale information yasooka okufuluma nasooka nenjidde ebbali era nafuna amaloboozi mangi mayinze sisooka kudumira kintu nsooka nenkiwa obudde naye nze omulimu gwensobodde okukola okuba nti nafuna omuntu wali nakwatagana ne gavumenti ya wali ne ba lawyers ogeza okutracinga abaana bagenza okubatracinga ngati bava dda mu territories za Thailand bali Bama oba ensi gye bayita Myanmar nga bali mikono gy'abayeekera jjukira abayeekera si gavumenti baddemba okukola kye babaga nti abaana babavuga empanka okumuzuukusa bazuukusa amasannyalaze okukola emirimu gy'abasajja kati kijja kwetaagisa obukugu obw'enjawulo ku kino neffe omulimu gwaffe ku social media tugukoze kyemutajja kusanga ate ku bitundu ku TV ba ku radio nga ne parliament egenda kyongerako ffe gwaffe tugukoze kale eyo ndoza muwulidde bulungi nnyo abaana mwenna abaagala okugenda mu Thailand please temugenda waliwo ekizibu ekinene ekiri eyo until further notice nga avudde Roma ekyo kiwedde twanagenda ku information endala kansooke nzannye akatambi kano ak'omukulu member parliament ekikire Nakaseke then about information nenkinjala mutegeere nti kati abatamanya ngamba basajja n'abakazi abanyarwanda eggwanga balitwala na maanyi tebakyalitwala nti bagula balitwala na maanyi wuliriza abantu ba Uganda if you are not very careful you have no place called your own home ngamba abantu ba Uganda
zino groups endala ezijja wano zibatiisatiisa mbu bw'oyogera ku Buganda oba ososola mu mawanga. Please buli omu alina gy'ava ewaabwe. Temuzibiriza. Ebiseera gye bijja abaana bamu bagenda kuba tebalina we babeera. Kubanga nammwe abalala abamu musazeewo kuba compromised olw'obusentesente n'obutategeerekeka abamu bwe tubalabamu. Wano wammwe tewali alina kubatiisa buno obugurupu bwe twabugenda bubatiisatiisa bw'oyogera ku bintu bya Buganda oba ososola buli omu alina gy'ava. N'olwekyo ekyo nkyogedde olw'okuba nti ono omukulu ayogeddeko ku kintu ky'ettaka. Tuli bubi abantu ba Buganda naddala bali mu katokolida. Amateeka weegali naye tegakyakola kuba mujjukire gurupu z'abasaatuusi zisazeewo okutuyimukiramu okutwala ewali ewaffe. Gwe yeebako otulo weebake. Naye tubakubiriza omulanga naddala abavubuka bambi temubongoota. We musanga gurupu z'abasajja abakulu ezibongoota olw'okulya n'abalala ddala babagabiragabira dda abakazi tebakyategeerekeka bali awo babawunzawunza dda n'abalala olw'embeera y'ensi ebakubyekubye tebakyategeerekeka. Bw'omuvubuka tobongoota with the time you have no place called your home. Ng'abalala batutte ewammwe. Sebe ekyo nkyogeddeko. Mwaboogera mbwe twogera ku kigambo Buganda tuba tubasosula. We are very sorry. Naye tetusobola kubeetondera wano ewaffe nammwe mwogere ewammwe gye muva era teri ajja kwogera nti no babasosola. Kati wetugenda okujja ewiikisi 2 zetukubye emabega najja ne mbagamba nti Yoseri Tibahabulwa ne Banyarwanda banne nga kwe kulina mutabani we DDG the Daily Drinking General Muhoozi Kanyarugaba bagenda okutandika okugoba abantu ku mataka mu bitundu by'ekira omuli Kasokoso n'ebitundu ebirala basibidde obutimba okutwala abantu bonna obajja ku mataka. Kati nno bagufudde muze omanyi nyini kazeebo okwogerako ava mu mbeera olw'okuba nti ensimbi zibeeta kuzalujjo kati batandise kwasa kifuba. Wetwogerera olwaliro bannayuganda TV ze Uganda zonna zaafa dda tewakyali kigenda kujja ku mawulire nga ne bannamawulire babba emiggo egiwoosa omuliro. Wetwogerera kivudde e Kasokoso ne kijja kati kigenze Bbunga ku soya amagye ga SFC gali mu kumenya Bbunga soya. Wetwogerera ennyumba z'abantu zonna zimenyeddwa nga bana basajja baagala mataka kati bagatwala kifuba. Ekyo kiri ku Bbunga soya ennyumba z'abantu zitandise okumenyebwa nga amagye ga SFC ag'abasajja Abanyarwanda batwala ennyumba z'abantu. Ekyo kiri Bbunga soya kati ennyumba z'abantu zimenyebwa bulungi nnyo nga tebalina go basasudde wadde go bategeezezza. Kati mugenda kulaba amagye agali mu ngoye ez'amagye gennyini nga bamenya ennyumba z'abantu. Ngenda waggulu sinza nakulinnya bayizo gambo tubayambye kumenya muli kulinnya waggulu. Abana bakwata vidiyo netubayaga. Nabuzabuzanga areka kukutu. Narabe basonde. Kama tubeererewo. Uri ajja naye. Sniper. Bagira abantu alikwata bakuira bagikuddeko nayigola bino gyakubayo eriiso nasengeeyo anti obadde okutusindiza ngaagala oba ogenda antawe bwenku. Kale omukulu bwe twogera nomugamba bantu bano boogera nnyo naye waliwo ekigenda mu maaso. Mujjukire mu Uganda TV radio stations zisinga obungi Yoseri yamala ddo zitwala n'aziddiza. Teri muntu asobola bagamba kintu. Bannabyabufuzi bonna basinga obungi babawa ensimbi tewali muntu asobola gamba kintu kino. Kati bali mu kujja abantu ku mataka bamenye ennyumba zaabwe basengula teri muntu ayogera. Neewunya nnyo omusajja gwe bayita Ssemujjuŋŋanda nga yakiikirira kira nga tavanga yokwogera dde ekigambo mu Parliament wadde mawulire ku kumenya n'okusindikiriza abantu okubajja ku ttaka mu area ye ey'ekira nga takyogerangako. Kati essaawa zino bagenze mu saidi z'Ebbunga soya amagye ga SFC gali mu kumenya nnyumba z'abantu. Ettaka batwala lya kifuba. Kati
nyumba z'abantu zizo bazimenye zonna. Eyo nyumba ya muntu. Eyo nyumba ya muntu. Ezo na nyumba z'abantu bazimenye. Majiga SFC gatwala ettaka kati ku kifuba. Ebisigadde mujja bitegeera nga kimaze otuuka ewuwo. Omanyi atalo kutambulire akusibira ya menvu bwe kimala otuuka ewuwo n'olyoka otegeera nti yakwalula esiridde. Kati mwenna bannayuganda naddala bakulidde mu kibuga Kampala. Bwe tusomedde era bwe tukaddidde okutuuka lwe tusenvudde bigere okuvaamu. Mu nsi ezikulaakulanye ng'eno mwendi n'endala za Amerika zaani ebibuga byonna birina amasomero mu abaana bwe basomera. Naye Kampala Capital City Authority neyo seriti bahabulwa n'abasajja babatamanya ngamba abayindi beereetera okubba batufuukidde ekyambika. Bwe twogerera amasomero mangi nnyo mu Kampala gagenda gamenyebwawo n'ago agaggyibwawo. Nze nno gumulaba nasomera ku Nabagereka Primary School mu Kisenyawo bw'ova Kampala Secondary bw'ova ku Pride Theatre ng'okkiriridda mu Kisenyi osanga essomero lweta Kampala Secondary ova Kampala Secondary ku mukono gwo guno ogutali ogwa kkono wabeeranga kkooti gye bayita ya Mwanga bw'ova ku Mwanga twawulanga Lukomera ne Nabagereka Primary School kati baalimenyawo. Ne tugenda ku ssomero lya Shimo ne babimenyawo. Ne tugenda ku ssomero lya Kyaggolo ne balimenyawo. Ne tugenda ku masomero mangi bazze bagamenyawo. Kati amasomero gabadde gasigadde mu Kampala wakati kwe kuli essomero lya Nakivubo Blue. Eryo nalyo liri mu Suwe Saayo nakubanga balyagala. Okuli Fire Brigade mwena mumanyiwo obulungi mu kusaya kwinyaawo nalyo balyagala. Kati ennaku zino yose ebyakola kodyo kamu. Amanyi nti bannayuganda basinga obungi bannabyabufuzi beetaaga ssente. Kati addira abakiise ku bukiiko bufuga ebibuga ebyo tuyita ba councillors n'abawa ensimbi bakola n'abachairman baba ba chairpersons aba LC5 n'aba LC3 okuli olukwembannansi ne batunda amataka ago ne bagazza mu bantu abateekeddwa kuba nago. Bwe twogerera essaawa zino njala tegeeza bannayuganda babikira nti essomero lyaffe erya Bati Valley Primary School omuyindi yandibanga balimu wadde alitwale alisaanyeewo naye mbajjukiza omugenzi Idi Amin Dada yaleka asasudde buli muyindi yenna nga tewali muyindi abanja. Nemba wa information mu bigambo mu butambi nemba wa n'empapula n'ezipostinga ku bwenyi bw'ekitabo buli muyindi yasasulibwa tewali muyindi ataafuna ssente ze. Ne bano abayindi abajja b'emasaggange eggongole siba akabugo bwe bannannyini bifo bino nga bakozesebwa yoseeri okuba ndi beddiza amataka ago gonna. Njala tegeeza mwenna abazadde bali mu Kampala nti essomero lya Bati Valley Primary School liri mu lusuubo olw'okuba nti Kampala Central Chairman omusajja Uhuru ne banne bayisiza olugaayo mu kusala okw'abantu ne basalawo essomero lino nalyo balitunde. Katuvande tuliko tugende ku information muwulize bulungi nnyo. Kitegerekese nti kumanda ya Wicheja olukiiko lwa KCCA lwakutula mu ngeri ey'enjawulo okuteesa ku bitandisa okuyitingana ng'essomero lya Bati Valley Primary School bwe lyolekedde okuggibwawo. Kivudde ku bayindi bannannyini kifo okuvayo n'enteekateeka ey'okukulaakulanya ekifo kino. The new school we are planning to put it here. This will be the teachers' quarters, the playground, everything is here. Kyokka bakansala ku lukiiko lwa KCCA nga bakulembeddwa Moses Kataabu luno baluyise lukwe olw'okwagala okuggyawo essomero lino. So essomero lino tulyagala nnyo naddala mu Kampala Central. Tufiiriddwa amasomero mu Kampala naye mu Kampala Central Nabagereka Primary School yagenda mu mbeera eyo. Shimon Demonstration School negenda mu ngeri eyo. Kati essaawa eno tulina essomero lya Bati Valley nalyo lyagala genda. Bano balumiriza bakansala bannaabwe abakika ku lukiiko lwa Kampala Central okwekobaana n'abeeyita bannannyini kifo okwagala okutunda ettaka lino mu ngeri y'olukujjukujju. Engeri gye babbamu ettaka gye bajja ne bagwa bugwi basooka ne bakozesa aba Board of Governors. In other words, abamu babaliisa ssente. We bavaawo ne bagenda ku institutions ne bajja mu KCC ne bajja ba individuals ba key people. We bavaawo ne bagenda mu Ministry of Education ne bajja ba individuals. Kati bakola ekintu kyabwe nga kiri welo plant. Uhuru ne kanso yo bwe kibange kigendererwa kye kyajja kutunda amasomero ga mu Kampala tetugenda kukkiriza. Muswadde
Era muswadde. Olida. Muswadde. Ono ye Uhuru mwenna abali omuchere ku Uhuru restaurant mu Kampala. Ne ku Uhuru eri enkadde wali Kafumbe mu Kasalode. Omanyi abantu bano simanyi balina bwongoki. Ono yeyita Siteboni. Naye yomu ku basajja batamanyikiddwako nsibuko naye ng'ali mu Buganda mwe yeyitira amanya Salimu Uhuru. Kati yomu ku ono ekyamano Sifi wa Kampala Central nga n'akalulu Bakabbe kubanga Ssemugoma yamuwangula. Naye ono gwe baateekawo nga balina mission zaabwe ze baagala okukola mu Kampala Central Division. Naye akiikirira eggombola y'omukulu w'ekibuga ye Muhammad Nsereko Mr. Kagege. Batunze omuzikiti mu constituency ogwa Kampala mukadde tavanga wadde okunyega ekigambo wabula anoonya Lumbuye. Batunke amasomero gonna mu Kampala Central bagatunze wabula anoonya Lumbuye. Kati ne Kyagolodi Primary School nga naye eri mu mbuga enkulu embuga enkulu ya Kampala Central tannavayo kwogera kigambo kyonna wabula ali ku mission ya kunoonya Lumbuye. Kati ono yeyabba akalulu ka Ssemugoma nga bataddewo ono era bamukozese batwala ebintu wulira ono ekyamaani no wa LC3 yeyabba akalulu ka Ssemugoma ye Uhuru wulira byayogera. Bwe kibange ekigendererwa kye kyajja kutunda amasomero ga mu Kampala tetugenda kukkiriza. Muswadde. Era muswadde okutunda ettaka ya Bat Valley eri mu manya ga Salimu Uhuru eri mu manya ga Kesi ne bagenda mu Ministry of Education ne bajeba individuals kati bakole mukulu Salimu Uhuru kansoke kwate mu katono wano nge tutugenda kudda ogambye nti abantu baswadde Salimu Uhuru si atunze ettaka. Yes sigwaga nti alitunze but oli mukulembeze atwala Kampala Central nga chairman LC3 ngabo oli administrator oba oli mukulembeze oli part and partial of the decisions okusalawo okukolebwa mu Kampala Central. Ekyo tuyita Kampala Central begombolola kitegeeza eri mu due diligence zo mu kitundu w'okolerawo okusalawo. Era bw'ogamba nti wagenda kutundibwa muyindi tagenda kutwala oteri ati kuba gwe chairman w'elo sifiri neko bw'ogamba nti sigo watunze ng'olinga wejjamu pira olidde mungi olabika olinamu n'amayinja mu mutwe. Bwe kibange ekigendererwa kye kyajja kutunda amasomero ga mu Kampala tetugenda kukkiriza. Muswadde era muswadde okutunda ettaka ya Bat Valley eri mu manya ga Salimu Uhuru eri mu manya ga KCCA ne that property teri under KCCA, it is under the Indian Association. Bwe tutuukiridde meya wa Kampala Central Salimu Uhuru ategeezezza nti baatuukirirwa bannannyini kifo nga bagala okuzimba university sako n'eddwaliro ku ttaka lino wabula olukiiko ne luyisa ekiteeso nti bano basooke kuzimbira KCCA essomero eppya ku ttaka lyerimu olwo erisigaddewo bagende mu maaso n'enteekateeka yaabwe ey'okulikulaakulanya. Nga tonnatwala possession y'essomero eriwo apparently soko tuzimbire ne bakkiriza. Tuzimbire abasomesa we bagenda okusula ne bakkiriza. Ekisaawe ekiriwo tulina ogikozesa ne bakkiriza. Ekyokuna tugenda kubeera bannannyini ssomero ya KCCA ne bakkiriza. Kakati ntunze eki nayongedde ne meya Uhuru ne mugamba meya Uhuru ekyo kyemwakoze kijjamu era kiteekeddwa okusazibwamu amangu ddala nga bwe kisoboka. Temusobola kugenda maaso kuwaayo ssomero lyaffe eryo kubanga ekibadde kigendererwa essomero eryo kwe kulikolako kwe kukola ekikyamu kyonna ku ssomero eryo nga tuli mu nnaku enkulu. Nolwekyo ensonga lwaki tukikutteko. Nolwekyo tujja kumanya mu Central Division decision gye yakoze yawadde baani abagenda okukola ekintu ekyo. Naye ffe principle eri nti tugaana essomero eryo okukwatibwako. Ssomero ly'abaana, ssomero lisomesa baana. James Wanyaka akulira essomero lya Bat Valley Primary School bwe tumutuukiridde agambye nti byonna ebigenda mu maaso byakkaanyizibwako buli mukulu avunaanyizibwa ku nsonga eno era bo ng'ab'essomero balinze kinaava mu kusalawo kwa gavumenti. Tukyali essomero lya UPE era ffe emirimu ku ground gigenda mu maaso naye ebyogerebwa biriko ababivunaanwako abali mu buvunaanyizibwa bwabyo bali mu authority. Ssentebe w'abayindi bano aba Santan Dama Mandar
bw'abadde atangaza ku nsonga eno agambye nti basaba division ya Kampala Central ebakkirize okuzimba essomero eddala ku ttaka lino oluvannyuma lwa KCCA okwemulugunya ku bizimbe ebiriko okubanga bikaddiye era bwe banaamala okuzimba essomero eppya ettaka lyabwe balikozese nga bwe baagala. So our proposal is very clear that we have asked them to build us, give us a permission to build a new school in the same land, and once the building is ready, we will hand over to KCCA. Kyokka bano tebabadde balambulukufu ku nkulaakulana gye bagenda okuteeka ku ttaka eddala erina abalisigaddewo. The freedom to develop as a mixed purpose of use without any restriction. That is what we have asked. It is our land. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago ku nsonga eno awakanya obwannannyini bw'abayindi bano ku ttaka lino wabula nabo balumiriza nti ettaka lyabwe. Kati bano abayindi abashirisha Nathan Dama Mandal bwe bagenda mu nteeseganya za gavumenti wakati essomero lino ne liweebwayo era baasasulwa bano okugezaako dikirayiminga ogamba nti lyabwe balimba bulimbi era ebbanga lyonna tumaze ebbanga lyonna nga tuguluba nabo nga nkyali. This property belongs to SSTM Trust since 1960s, early 60s. 1991 we applied for the repossession of the school, which we got it on the 10th of March 1991. This is the copy of the certificate. Ettaka okutudde essomero lya Bat Valley Primary School liriko obugazi bwa yika nga 5 nga kati ekirindiriddwa y'engeri KCCA gyegenda okukwatamu ensonga eno kubanga ebyava mu lukiiko lwa Kampala Central byamaze dde okuweerezebwa ku KCCA okwongera okubyetegereza. Ani Walukatamba, NTV Akawungezi. Okay. Mr. Dama Mwindi. You forgot that what Amin did previously, it can easily happen again. Let Idi Amin chased you from Uganda and he paid each and every Indian. But now you are coming out yearning that you are the owner of that land. For us, we know that you're working from 7. That's the fact. All Indians who were chased away from Uganda during Amin's regime or were paid, including you or your grandfather. So you coming out claiming to be the owner of that piece of land of 5 acres in Kampala Central, it's a big mistake because it can cause controversy to your side. So Mr. Mwindi Damam, I'm telling you the fact is, you are trying to open something which you can't manage because Museveni has no time with Uganda. And remember, Museveni is not a Ugandan too. So you two, you might think that you are safe where you are right now, but you're wasting a lot of time. Don't waste your time by claiming to be owning that land again. This is Uganda, particularly for Ugandans, as it is that India is for Indians. No one owns in land in India. You know that because you're from India. So Amin paid each and every Indian who was chased out from India. So here is Amin's statement. Pictures of you applauding the flogging of policemen. We have seen and heard stories, many of them, which are all validated, of thousands and tens of thousands of Asians being evicted from your country. You took their property, you didn't pay them. Is that your wave of the future? Is that all the love you're mentioning all this time? I think you believe in rumors, and some of this picture, it is not might be from Uganda. I think the people whom I sent away of the British citizens, they were controlling 99 economy of Uganda, all business, industries, and everything. And on top of that, I requested them when I took over in 1971. The power was handed over to me by the members of the armed forces. I asked them to apply for Uganda citizenship. They refused. And they control 99% of the economy. And the whole money they are getting, they don't bank this money in Uganda. They bank this money outside Uganda. And I am sure if they were still up to now, Uganda could have been bankrupt completely.
therefore there is no other opportunity. The only opportunity was to take that decision for the interest of the people of Uganda. And then I took that decision, but I said that I will pay the compensation, and which I have written to the whole government concerned. I'm sure the United States, I have already paid them cash, and I have written to government of United Kingdom, and the discussion is going on. And I have also written to India, which they have got a few Indians. I'm sure the delegation will be coming from India to discuss with the government of Uganda, and we shall pay. We don't say that we cannot pay, but some of the other point which you are saying, it is not true at all. You will find that Uganda is one of the best country in the world, I will say, as a president of that country. So Mwindi. You think we don't have history, Mwindi? We have history. No worries. So Museveni yagamba Museveni yalite yasoma oluzungu Museveni lweyogera Museveni tosobola dwogera golo gatalo nanage mwaga Amini te yasoma yali yange bibuba byabantu oyo musajja oluzungu in fact yeye itasoma na kapapula ngamwe muso kumupapula Amini yalitasoma kapapula mbuti yasoma ne Museveni kyokoze bana Uganda emyaka giyo nango okuba Museveni osiga akasajja go singo kusiga akasa omusajja yali ali ebibumba by'abantu omusajja yatta abantu omusajja teyasoma yeta manyira kwogera luzungu olugwo mwogere ono yali gwali muzimu gango gwogera luzungu luno wali omutya buti yali tasoma na kapapula nga akozesa ngalabi nga ayogera mu luzungu oli very clear Amini yali yatta abantu ali ebibumba teyasoma tamanyi luzungu olugwo ali olwogera nga ne muhosi tasobola dwogera kabero lwabo nga tamanyi the difference between the government and the country. Gwa sindise mu America ogenda okwegayirira sente z'abavuzi b'empanga tasobola kwawula nsi na government. Gwa gamba nti yasoma oluzungu yali aluwogera nga tasoma kapapula watu wonna mwe muwandika ku papula ne mutandika osoma kamu natulako neeri alawo waliwa awakanya byagenda okwogera ne wuuno musajja gomaga teyasoma asobola okusoma ebitu ng'abijja mu mutwe oyo gomaga teyasoma ne guwasindise mu America tasobola kwogera luzungu tasobola kwawula nsi na parliament na government ne yegumade mwira nga substitute ne yadda ategeera kati wabanga yegumwasindise nga leero reasoning capacity yambata ne weewuunya ono gomwasindise katuddeko eno nkulage wano katono nnyo munsonyi wa katono nnyo tumale okugendako katono nnyo 1 minute 1 minute 1 minute hano yangu kati kano ka just comedy mwagamba mente yasoma ne kano ka just what just comedy njala nkabazanyiremu kuba bazanya mutabani wo kenyini abisangano tipi ezomze musonse sera fensana andina fulanda nisongo kubera ngati tusako nanga tibantu benze kumukolo gendo okunonya akanyama kanyama tujide neye tutumuteko katono tufena bawo gambo nakantu balesire mu zirese babadde okwogera zirese jeno matayo katumba ebuke mwamba matayo katumba naye alese byagendera lise kwalo nali kukumukadisira ayinza n'okubona yekenyini tayogedde tabitegedde you have to watch this. God have mercy upon us. Mama. Uisiwa. Strabonge kuba. 2 days ago. That is 24th of August. 1973.
Yes, 2 days ago. That is now that is 50 years ago. Karigoza nyisamini mbuti yasoma luzungu. Baada kunywa ku mazzi. Nego wasilise wa America ode byayogedde. Ate nga lye pesi lye kusibuli mbadde nalyo mbo yabadde dinjira sabu tutasobola kwawula ansi na government. Sande paye katugende maaso. All right. Munansonyi wasiye bere kulago basisa naye tewali kyakola bana basajja twala tubalage nti balina kye bali ubwongo tebalina. Era abaana muwerera abazadde. Kati yevudde Katonda ajja ne bagamba nti Yoseri ne bafere bande baagala kukola ki? Abaagala kuleeta nzige mu Uganda. Era ne mbabuli ebitundu gye bali bamaze zisindika. Right busa information nefuluma nti baditekitinze enzige zigenda kujja mu Uganda. Nenga ate Natina balo dobba gamba commission yawe yenzige kati neyo mugitegedde bulungi nnyo. Kati tugenze olwaliro. Era mu myezi nga n'emabega oba 5 ku 6 najja ne bagamba nti Yoseri Tibahabulwa apulaninga okuleeta ekibozibozi kya federo mu Uganda. Mbagenda gabafedera nga agenda kukozesa abantu bano okuli Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja okuli Mathasi Mpuga Nsamba n'okubeera ne munnabo oli Nobatimawo Maobe ngera bawadde ensimbi okutambuza ekibozibozi ku TV ne ku radio ne mu mpapula zamani ne ku social media. Wetwogerera ekibozi nakyo banenkiyiwa ne balowooza nti oba tukivuddeko ne tukyakiriko. Okusinziira ku sources zange enekusifu Yoseri yazzeemu okutegeeza abavubuka bano basitule buto ate bazze ekibozibozi kya federo nga balowooza nti yeyinza omutasa mukulu Yoseri totegana. Abasajja bonna kati twabategedde buli ajja okwogera ekigambo kyonna mu public tumanya abaakolera ggwe kubanga emboozi ezinyuma ennyo emboozi eziyamba batebakyazoogera boogera mboozi za kuyamba. Kale Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Mpuga Mathayasi Nobati Mau Kemugeza Nkiddamu don't dare okujja mu public ne munywe emboozi za federal. It is impossible Uganda okufuna federal kubanga abantu basaba federal emyaka 3 mabega ne mugibamma temwina federal gye mugenda bawa okujjako okubuzaabuza abantu nga mutwale kibozibozi bammwe okutuuka gye binaatuuka. So mulinde kiyinza okuba nga kigenda okudda ku media ng'era bagenda kujja bemasagga n'ebibozibozi ebyo busimanyi ebya federal nga tebigenda kukola. Alright. Mu nsonga y'emu nabagambye nti abasajja bano aboluddo abaga nti bali mu luddo oluvuganya baafuna ensimbi eza cooperative union ensimbi ezali mu 1,065 ne bazikwavula nga bazitadde mu bintu byabwe. Era muno mwalimu omukulu Muwanga Kivumbi, mwalimu omukulu Mathasi Mpuga n'omukulu Nandala Mafaabi. Wetwogera essaawa zino omuwabi wa gavumenti n'abanoonyereza ku buzzi bw'emisango omuli obukompanya baakoze eddafaali ne bamala ogiteekawo obugule ng'ejjudde nga baagala okukwata abantu bano babatwale. Naye ntegeezeddwako nti abamu ku bano amannya g'emmenye bali mu kunoonya mpolampola bane bakola ku fayiro zino baleme zireeta mu kkooti oba kubavunaana misango gya kulya ensimbi ez'obwegasiza tuyita eza cooperative union muli Muwanga Kivumbi, Mathasi Mpuga then ne mukulu Nandala Mafaabi. Ne bamulaba bali mu kukola ebintu bya Museveni okubuzaabuza obutabanja abantu n'okwebuzaabuza nga bafuka banaaba bano bonna balina emisango egy'okulya ensimbi z'omuwa omusolo nga ziyita mu cooperative union ze baatwala. Agamawulire nago nagabagamba gye gali mujja gategeera then mujja kuba mutegeera ki ekyokukola. Soke tuddeyo eri. Kati mukulu Simon byabashajja gye baleko gy'otuusake nga lukansumenti gitambula bulungi bali batya b'okuuma.
Wakaabye nnyo twaha ng'entulege oluvannyuma lw'okukosaako envumbo y'okutambula okwetola ensi yonna n'okusiba ebyobugagga byo n'obutaddamu kulingiza ku nsi yonna n'ovaayo n'okaaba. Naye Shimon be basajja obuvuyo mukola n'okutunda emmere y'abasibe ne mbaliisa akakanja ne mbaliisa obutwa na buli kimu ne mutuuka n'okuba nga mukolagana basajja nga Andrew Musaasizi owa Millers Nateete okuba nti muteeka obutwa mu mmere ne mutunda emmere y'abasibe ne muddira ebikongoliro ne mbiteekamu kasooli ne muwa abasibe ne balya. Kati njagala muwulirize story no true story eri mu makomera ga Uganda mugenda kaaba saagala akaaba muwulirize bulungi nnyo. Bino bibiri mu makomera ga Uganda na buli kimu kigenda maaso mu Uganda. Buli musibe yenna ajja kuwa information naye eno wano weesookera wuliriza bulungi nnyo. Yensonga lwaki abaana bangi bali bava makomera nga bafudde wuliriza. Nga tudda ku nsonga y'ebyokulya eruzira bannanga abaana balya bubi nnyo. Abaana balya emmere ejjudde ebikongoliro. Kasooli abamutononga ebikongoliro bingi. Esaabu etuuka yogende manju abaana bayisibwa bubi nnyo yensonga kyo labavaamu amasire emabega ne mu busajja. Bwe baba nga batuuse ku leve eyo bakugamba nti bakulagira ogenda ku ddwaliro. Buli wode ena wodokita naye nga wodokita oyo aba musibe. Wodokita naye kennyini akubuulira amazima nti bannange eddagala ttono. Omuntu atuuse ku leve evaamu amasira munda bw'aba mutwala mu ddwaliro bakuwa buweke bwa panado oba ne bakuwa bupenikiira. Tebalina ddagala. Teri ddagala. Waliwo endwadde gye bayita eyannamusuna eri eruzira ekubye abaana ku ttaka wansi basinga obunye ensusu zaafuuka ziringa ekikere ziringa boolaba ensusu za ggoonya eddiba lya ggoonya. Balina endwadde y'ekifuba. Balina endwadde ey'ensekere eva ku nsekere. Ensekere empitirivu nnyo zirumye abaana okujula okubakutulako olususu. Okubayubulako olususu. Mukiwulira bannayuganda bannange. So bwe tudda ku mbeera ey'abagenyi abakyalira abasibe abagenyi abasinga tebamanyi nti neruzira tebatwalayo bintu. Omusibe takkirizibwa kukyala omugenyi we okujja n'ebintu. Bw'ojja n'ebintu babikugirako wali ku mulyango. Ebintu byebakuggyeko tobizzaayo. Ebiseera ebisinga tobizzaayo bikwatibwa n'ebitwalibwa mu kantiini. Kantiini eyo erinako nnyiniyo nga ye OC akulira Kampala limandi. Era sente nnyingi nnyo zaafuna olunaku za collectinga mu kkomerawo mpitirivu nnyo. Ekinene nnyo buli lunaku OC ate kukuba nga kuŋŋaanya miliyoni emu n'emitwalo 7 buli lunaku ng'azikuŋŋaanya atya. Abantu abakola purchase abakola order y'ebintu bagenda okukozesa omuli omugaati ne sukaali. Kilo sukaali oba eri ku 3 ebweru mu Kampala limandi ebeera ku nusu kakaga 5 oba wakati wa kakaga 5 n'aka7. Omugaati ebweru gwe tugula oba 10 nnyo oba 13 ebweru munda wali mu kkomera gubeera ku nusu kakaga n'aka7. Sapatu ebweru gy'ogula 15 munda ebeera ku nusu 8. Enkoko abaagala okulya ku nkoko era zonna ziba za OC munda omwo. Enkoko eri wakati w'emitwalo 5 kiro ennyama y'embuzi era OC zaleeta munda omwo ebeera wakati w'emitwalo 3 ku 2 kitundu. Kiro ennyama tepimibwa ku kiro bagikwata bukwasi wati naweyinga mu mukono n'agamba nti yo kiro ne mulyoka mulya kanyama. Ndowooza owulire ekkomera sente ze bakoleramu. Tebakyali ku mulamwa gwa kuuma basibe bali ku mulamwa gwa kukola sente. Mukiwulira kakati bano abantu bava ku kigendererwa ekyokuuma abasibe nabeera nga mutuufu beenoonyeza sente. Bannange musabire nnyo eggwanga lyavuna mu buli ngeri yonna. Omusajja byabasayiza ate naye agabana ku sente. Era abamu yateekayo bano abantu be naye sente zazigabanaku byabasayiza wakulira amakomera. Busimayo bayaani eyo oba bamine byabasayiza oyo. Ensimbi ze bakolektinga mu basibe empitirivu.
tebasobola kulongosako makomera, tebasobola kola kutya. Abasibe benyini betera tailozi makomera era wodi zezisinga obungi teziri mu tailozi. Wodi zeziri mu tailozi abasibe bazeteramu. Ne TV eziri eruzira Brian White yazigulirayo. Ne TV eziri eruzira Brian White yazigulirayo. Kankome wano nja kudda tugenda kudda nga tunoonya ebintu ebiri eruzira. Balamusiza bannayuganda ngenda kuyita mu bufunze ddoboozi lyange eno lisobola okuwulirirwa oba bannayuganda basobola okuwuliriza ebimu ku bintu ebifa eruzira. Ngenda kwogera ku ndebaka y'abasibe mu ODN esoose. Bannayuganda mwenna gye muli oba buli muzadde yenna gy'ali ng'olina omwana eruzira, musaana musituke mulumbe ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu oba ebitakabanira eddembe ly'obuntu. Buli kitongole kyonna ebiri loko n'ebiri international bisobole okukola okunoonyereza okw'engeri yonna yonna esoboka okukola okunoonyereza okw'ekikesi mumanye ensula n'endya abaana bamwe gye basulamu oba abannayuganda bannaffe gye basulamu nga batuuse mu prison y'eruzira. Ngenda kugera ku prison oba ku prison gye bayita Kampala Remand. Kampala Remand waliwo ward 10 yeyo. Ward 10 ndoza eteekeddwa okuba ng'esulamu abantu abataka wansi wa 6 oba batasukka 6. N'ekiseera kituuka ward 10 ebe n'abasibe ne babayingiza mu ward 10 ne basulamu abasibe 207 206. Abasibe abo enebaka gye bakamu bebaka batya wuliriza wammanga wano. Omusibe omu asoose ku ttaka ku seminti yeebaka n'ateekawo olubiriizi akagongo tukayita akagongo abamanyi Oluganda. Yeebaka n'ateekawo olubiriizi lw'esayidi emu omutwe n'aguteeka eno omulala neyeebaka ng'omutwe agutadde enono gy'atadde ebigere eyasooseewo. Kakati wabala okwebaka eyereeye emu ebeesooseewo ne bamuzzaako omulala waggulu. Ne bapanga leeye yeyasoose mpaka ku kisenge n'ekoona eri ku kisenge. Kati ebanga egenda otuuka ku kisenge balekayo space ey'abantu bano aba basasudde ssente ewali wakati w'okusasula emitwalo 10 n'etaano wakati w'emitwalo 5 ne 10 ge bayita amalaazi. Kati amalaazi ago abalinamu kasente yagasulako. Kati bafuba nnyo okulaba nga balekayo space y'abantu abagenda osasula ssente kubanga buli woodi erina akawunti. Buli woodi erina akawunti yaayo. Eruzira omusibe takwata ku ssente. Omusibe ssente ze zibeera ku akawunti obutono bwe baba bakulekeddemu babuteeka ku akawunti yo kojja okufuna ky'ogulako oba olina ky'oyagadde. Ebyengenda okunyula wansi awo n'enkula y'ebintu babigula wani ani nanyini bintu ebyo nja binyula wansi awo. Tusooke tuwulize ku kino eky'abasibe ennebaka yaabwe. Kati leyo eri gye mbagambye bala okutuuka ne balyoka bazzaako ey'okubiri waggulu ku kabirizi k'ono eyasooseewo ne bagattako lenda naye neetuuka kuli kye bayita ekigaali. Kati omuntu teyeekyusa okuva lwe yebaseewo mpaka obudde ne bukya. Omusibe yeebaka kubanga TV eggyibwako ku ssaawa 2 lwekoma okubeerako. TV eggyibwako ssaawa 2 nebanga tekyaliko ne mwebaka ne babapanga mu kigaali. Baba bapanga ne mwebaka mpaka ku makya. Okiwulira lwe muzuukuka. Kakati mugenda okuzuukuka ng'embirizi mwenna zibaluma ng'ensekere z'abalumye. Era y'ensonga lwaki olaba abaana baba bafuluma amasira mu busajja. Bafuluma amasira emabega. Emmere gye balya ejjudde ebikongoliro. Ebyo nangenda bimenya wansi awo kankome wano odenziremu endala. Simanyi oba okwongezaho katono nnyo ku odiyo 3 simanyi oba mujjukira ebijanjalo bannayuganda bye baatugabira mu biseera bya COVID awo. Kati ebyo bimu ku bijanjalo ebiri bweruzira ebiri wakawunga kali akajjudde ebikongoliro ke mbagamba. Ebijanjalo ebyo okiwulira ebijanjalo ebyo tebiba bisiikeko. Era mulimu ebitongole ebiwa butto ebireeta ebintu mu makomera
nga bigenda kuyamba basibe tebituuka abakulu babyeddiza ate ne baddamu ne babibaguza ng'ebitongole bimaze okubibaweereza baddamu ne babibaguza abasibe okiwulira naye kyekwewuunyisa bagenda okuteekayo oba nga gye twandise nga accountability biki okukiteekayo wa mukama waabo oyo atwala agiteeke mu palamenti bwe banga etuuseeyo akugamba nga abasibe bali akawunga akatukula era bali akawunga simayo akalungi oba n'enva ensigeko tebakulya binusu nti eruzira waliwo ekintu ekiyinza okuva mu kitongole kyonna ne kituuka eri abasibe tebituuka n'obufaliso bwennyini ababa balinamu sente bajja ne bagula era bwe bagenda babujja ne babuzaayo eri ku reception omusibe adda n'addamu n'akugula bupya ate bw'ogendera ogulekayo ne baguddamu ne baguzza wali n'oddamu n'okugula bupya ng'okugulira ku OC esente zigenda wa OC n'oyo akulira amakomera okiwulira olunaku ekkomera liyingiza abasibe bangi so ebintu bingi byetugenda banyonyola tugenda kumenya episode ku episode paka nga tumaze ensonga zino kuba bingi nnyo tetujja byogonna ku lumu tubimaleyo tugenda kubanga buli puroguramu lwenaabaawo nga tumenya ku nsonga y'amakomera musobole gitegeera obulungi ensonga y'amakomera geru Kampala oba ga Uganda mumanye engeri eddembe ly'omuntu gyeritoobwolebwamu eddembe ly'omusibe engeri gyeritoobwolebwamu byonna mube nga mubitegeera bingi bimugenda okumanya bingi tugenda kujja na buli kimu ekyetaagisa ne footage tujja muweereza. Alright. Kati mukulu Simon bya bashaija wakabye wowe bansibye sinagenda mu America sereza bazisibye ebintu babisibye. Kati ngovaawo ngokaba mukulu nga nawe oli candidate wekomerero next in the shift. Ndigodda ku esayi no mugenda okudda mu shift eyo. Room wade ino kwenda abantu nkaga ne mugitika abantu 3 nkaga bibiri bantu 10 binanga oloza bagenda ko bakabatya. Nga abantu abasinga obungi bali makomero ogo bonna ba political prisoners abantu abasinga obungi makomero ago bonna bali land owners obibanja owners mwagala okutwala kamataka nga talina musango mwamuteeka mu komero lwakuba nti mwagala twala ttaka abafudde nemusobola tegeeza famire nti abantu bafudde mbasiga ku faamu zammwe eyo olina aga nti omwana wange yabula bamukwata yabulira ddala nenga mwe kigendera kyamwe kyakutta buli muntu yenna gumwagala abawakanya nenno buli kimu kikola budde butono nnyo mujja kifuwa nga bukiza munda tubatangira mpiira mujja muzonga na muliro wetwogerera essaawa zino tuli mu kubanja baganda baffe abawambibwa naye ate mubakanye buto n'ogw'okuwamba abalala bwe mbadde mbategeeza ku nsimbi eza cooperative union ezatwalibwa mbadde nabidde okubategeeza nti n'olukalala lwakuba nti cooperative union zikuno kusinziira ku mpapula ze nafunye bw'obanga osobola okwetegereza sayini kuno sayini abamanyi sayini ya mpuuga abamanyi sayini ya naddala amafabu yobamukivu muyinza ogirabako kuno abamanyi sayini ng'obanga omanyi sayini ya mpuuga oba yamuwanga kivumbi ku lukalala lwa cooperative union bafuna ssente ku ezo sayini kwebali ezo sayini kwebali ezo sayini gobo ina sayini ya mpuuga gyomanyi oba yamuwanga kivumbi eyo sayini ku ezo sayini kweri kuba luno olukalala nosijja dduta kuba nosijja dduta njala nnyo batira information naye ku luno sijja dduta just mbalazi bulazi ku sayini zaabo abafuna ssente za cooperative unions mutegeere bulungi kubanza information emba nayo zezo sayini bwomanyi sayini ya mwanga kivumbi oba ya mpuuga oba yandala amafabi zizimu kwebyo abafuna ssente naye ate bali mu kunoonya abapoliisi abakola ku fayiro ezo baleme okuteeka fayiro zino mu kkooti okubasiba naye nga mujja kuwulira ekirava mu by'ebiraka abalya ssente za gavumenti nga tezikoze ndoza mutegedde bulungi akonjagadde kabategeeza nako tukagendemu kati tukyali ku mulamwa ogw'okubanja oke ne gundi yiino yayita mwizo go musajja byayogera tebiriiko mutwe n'amagulu yiyo CID yiyo yayita kanji basomeremu. The Criminal Investigation Directorate CID is taking on firearms. Around 5 firearms have been identified and
Good thing with it wasn't only ministry. There are MPs, more than 30 MPs who are into this, including opposition MPs. 5 active opposition MPs. Very talkative. Noisy makers will also face wrath. We shall also face it as ministry, but they will also face it. So we aren't scared. We shall also face it. However, it is end. God knows. Let it unfold that way. The Minister of State for Trade, Alli, Muntabbizi, on MPs facing criminal investigations into the role in the embezzlement of 164 billion shillings made for corporate compensations. Mwizo gamba msajja agambe bwati bichi Ojiraki nkakuddemu kakusomera bulungi nnyo agambe bwati ekitongole ekinoonyereza ku buzibu emisango kiri mu kutambuza fayiro eziwera 5 nga zino zimaze okuzuulibwa naye ekintu ekirungi kino tekikwata ku ministry yokka ne ba MPs abasukka mu 30 nga kuno kuliko ne ba MPs oba bambe ba parliament abooludda oluvuganya nga bano boogera nnyo bakuba embeekuulo nabo bagenda kikombako ndi si yokka ministry n'olwekyo bwe tuba tugenda kikombako kitegeeza naffe tugenda kuvaayo tutegeeze eggwanga kuba MP bano aboludde oluvuganya abaali ensimbi z'omusolo ono yabadde state minister mukyala Alli Muntabbizi ono nga naye omu ku bano kuba y'omu abali mu kunoonyerezebwako ku buwumbi 164 obwali obwa sente ez'ebibiina by'ebyogasi mu ggwanga Uganda. Kati ne bwe mulaba kola bintu bavudde ku kubanja abantu, kyabanja abantu era tubaagala. Tubanja abantu era tubaagala. Nkiddamu tubanja abantu era tubaagala kubanga mwawamba abantu baffe. Mukyala Nabbanja. Obujulizi buno twabusindika mu International Criminal Court. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. All right. Kati mukuru Yoseriti bahabulwa. Nebonoleta diversions meka ku social media. Nga tukimanyi nti enkya bagenda kumpamba. Tukimanyi nti luli bagenda kuwamba gundi. Tosobola kutujja ku mulamwa gwakuwa kwogera ku bantu abawambibwa. Olw'ensonga tukimanyi mu mulimu gwo mutya nnyo omuntu ayogera ensonga nga mwagala nnyo okutiisa abantu kyenva muwamba abantu ng'omuvubuka ono bwe yali mu kkomera ng'ayogera amazima ne mukola kye mwali mwagala. N'abonoolera obufuzi ebyazanyibwa bwekubanga okuwagiraho nali mukyagula nimusango gwa nnaggobala mu ggwanga tukole otuzuuzawo otutwalawo otuzza tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi nti twasibwa olw'okubeera nga twawagira omuntu eyesimba ku nakyemalira Museveni ne banne ensonga gye tulwanirira yankyukakyuka ya Asiya kwonoona tukoye tuli mu kubonaabo natutuvunyizibwa twawagira emyaka 2 nga tubonaabonolera obufuzi ebyazanyibwa bwekubanga okuwagiraho nali mukyagula nimusango gwa nnaggobala mu ggwanga tukole otuzuuzawo otutwalawo otuzza tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi nti twasibwa olw'okubeera nga twawagira omuntu eyesimba ku nakyemalira Museveni ne banne ensonga gye tulwanirira yankyukakyuka ya Asiya kwonoona tukoye tuli mu kubonaabo natutuvunyizibwa twawagira nga tuvunaanga ebyobufuzi twawagiraho nali mukyagulani nsinziira ne walonesa baali kabaka waffe owa Buganda aveeyo obutereevu ku nsonga zaffe tuli baana ba Buganda era tuli mu kulwana kulaba nga tuzza Obuganda ku ntikko baveeyo ku nsonga zaffe feyo abaana ba Buganda tuli mu kuvuulira mu kkomera n'ensaba ne jjajja b'obusiraamu Mulangira Kasimu Nakibinge aveeyo batulanga kubeera nga tuli basiraamu gavumenti eno etulugunya abantu abasiraamu mu ggwanga kabaka wa Buganda Ssali Katikkiro Charles Peter Mayiga buli omu kubanga buli Uganda ali kyaliyo tavaayo twatulangibwa byabuzima ebitulangibwa
kati effutivizi limuteeka ku baana ba Buganda olw'okuba nti basobola okwogera mwe mwali musuubidde buli muntu agenda kubeera musiru nga tasobola kwogera mwe kyemwali musuubidde gwali okimanyi nti bano abantu ababiri bayinza okwesiŋŋana mu ntaana Museveni wali okimanyi nti bano abantu ababiri basobola okwesiŋŋana mu ntaana bano yawagirako okunyigiriza abantu simujjukirako Katolubwama kukera kumakya n'awagira nakyemalira sijjukirako Katolubwama kuwagira kuwamba abantu baffe kibadde kimukwatako nnyo ng'abaana ba Buganda bawambibwa ne batemulwa ne battibwa nga bawambibwa abo abawamba ensi yaffe nga bayambibwako mwana tubannaffe bataata baffe baganda baffe bamaama baffe betuwa ekitiibwa era nga bwenze mbagamba baganda bange nti omuntu yenna yena bw'aba ayagala obbawamba omuzungu bwe yajja wano okuwamba ettaka lyaffe notukolonizinga okumala emyaka egyawera 7 yakozesa abo betuwa ekitiibwa bw'otuuka wano ani gwe bakkiririzaamu bw'ofuna gwe bakkiririzaamu ye n'omukusa abalala ne b'obabonyabonya muganda wange essaanya wonna wooli ne banno jjajjaffe obuyisiraamu obubaka obwe yabuyisa wabula Ssaabasajja Kabaka obubaka obwe yabuyisa ne ye wasanya kalo Charles Peter Mayiga kizibu kubanga bamusiba omumwa n'ebisumuzo nabisuula mukamugwanya akanya kimu kuteeka mikolo mengo kubuzaabuza abantu nga yebuzaabuza ng'afukaana aba naye badda siri wa kujja ku Sande kuba nali nabagamba saagala kujja ku Sande naye akabikko omulabu kagenda kubikuka ku Sande kanzije ku Sande sina kyakkola kanzije ku Sande sina kyakkola kanzije ku Sande mbadde siri wa kujja ne kampalirizibwe okujja ku Sande olw'ensonga nti abantu bangi bali mu bulumi bantu bangi bali mu kuttibwa abaganda bamanyi ensonga n'abalanga basiba emimwa obutogera ku nsonga ezikwatagana ku ttaka n'okusaanyawo ebintu bya Buganda kale butyo ndowooza akatambi kawedde mukama bankwasirizeeko tusisinkane ku Sande ssaawa 2 mu Bulange Mmengo mwenna basobodde otuvaako mu bulamu bw'ensi eno mukama abalamuze ekisa naffe abakyalwana tukyalwana okutiisatiisa si enkomerero naawe atiisatiisa bajja kukutiisatiisa obulamu bululega butuuse kubanga bwemwagala tusirike ffena tufuuke basiru mwe mutwale ensi ekiwedde tekijja kusoboka buno obubaka obusembayo bugenda mwenna eri bannayuganda ng'oli munnayuganda okolera abatamanya ngamba bajja okutwala eggwanga lyaffe muganda wange oba wenyigira mu kukola diversions wenyigira mu kuvuma n'okuvoola buli avaayo okwogera ku nsonga z'enkyukakyuka koza kamanye ng'akoza n'owebbwa bwe bava ku ffe abawakanya bajja kudda kuggwe kubanga embwa ebeera mbwa ne bw'ogisanga ebongereza kati ggwe ffe abaluwa n'essaawa zino mutuyita mbwa ne naawe olimbwa mu abo kati gwe ogamba nti ate olwanirira mu abo ng'olwanyisa ffe bayita embwa munnange mba nkusekeredde olw'ensonga bwe banaamaliriza ffe nga tetusobodde kujjako musajja oyo
bajja kudda kugga kubanga bagamba nti mukyala Mugerwa otidde Mugerwa kuyinamu n'ezzadde ate enzo olwo akusanze Biduula n'akuba onondeka ludda wa kitegeeza nti woliridde mu nsi y'olukwe n'owagira ebikolwa by'okutulugunya n'okusaanyawo eggwanga bwe banaamala otwala eggwanga lino ate tobeekyusirize era naye bamaliriza bakoledde kati gwe wenna ali ekyo nga wenyigira mu okukola diversion okukyusa amawulire mu Uganda ku lwa Museveni nga toli mu kabinja ka Museveni famire ye nkusekeredde gwe wenna avaayo n'ava omwana ayogera message y'enkyukakyuka ku social media nga toli mu famire ya Museveni nkusekeredde gwe wenna avaayo n'okola post evuma erengeza n'okutinkuula entalo nkusekeredde bwe banaamaliriza ffe aboogera gwe kennyini adefendinga Museveni nawe kennyini bagenda kulya kubanga toli omu ku bo era toli bo kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti okukozesa okulya mu nsi y'olukwe bwe banaamalawo ffe bakutegeeza nti okola kikyamu bajja kulya kuba bakimanyi nti oli kirumira mpiyi bbiri toyina mulamwa bagenda kukusaanyaawo bwe bubaka bwe mbasindikira mwenna abasajja abo si bannansi tubawadde ebyafaayo ne history nga nfundikira njala kugamba nga tonnalumba Kyagulanyi tonnalumba Lumbuye tonnalumba Umaru Kisekka tonnalumba Kojja Omugezi tonnalumba ani Kamasaba William Asimwe pato ani abakola video PTA n'abalala oli munna Uganda nakabala ataliiko wadde okubooza naye oli ku basajja n'abakazi abagwira njagala ombuulire Museveni eryakulaze kitaawe tamukulaganga Janet eryakulaze kitaawe bannyina tamukulaganga Muhoozi kennyini si munna Uganda njala kubuuza Kahindo Otafire ne banne baali bakola kitaabwe Salimu Sale yakulaga kitaawe gwe nno oyina kitaawo oyina amalaalo oyina bakuziika bakusindika ojolonge otyowoole olinnyirire naye nga tebana kibakwagaza bakukozesa kubanga kye baagala okukola njagala kubuuzaayo njagala ombulire Omunyarwanda omwavuma Kyagulanyi njagala ombulire Omunyarwanda omwo museddekeza avuma Kyagulanyi waki basindika mmwe bakazi mmwe ne basajja mmwe lwaki basindika ng'ovume Kyagulanyi lwaki Museveni talumba Kyagulanyi n'amuvuma lwaki Janet tavuma Museveni lwaki tavuma Kyagulanyi lwaki Muhoozi talumba Kyagulanyi lwaki basindika ggwe omuntu wa wansi ng'essaawa zino bakutwalako ettaka essaawa zino bijja bajja babisenda essaawa zino ofuna passport ofulume eggwanga nga Muhoozi alisigalamu awamba ttaka ogenda kusigala luddawa essaawa zino abaana bali Thailand bali Myanmar bagenze bayeekera bagenda basaddaaka 10 baafudde dda ovuma Kyagulanyi ayagala ensi eterere naye ng'oli ku Lumbuye ovuma otegera lunaku ki ensimbi zabawa nsimbi zammwe zamuwa musolo mulina ozisasulira essaawa zino wetwogera buli munnayuganda olesasula milioni 2.5 z'otalyangako naye ffe bakugamba nti kimuntu mukola kikyamu muli mu kuvuma ffe mumutumanyiira nze oliwaddemba okummanyira kubanga bye bitya oliwaddemba okumpemwera ku makyalo olweggulo bye bitya kubanga ndabimanyira byenkulidde mubadde byabufuzi naye ggwe akeera n'onvuma ng'enkya bagenda kulya ggwe nkusaasidde ate tere kisinga kunnuma nti abasinga okuba obubi abaavu emponga byoya ajja tasenyeza mannyo awunye enkwawa amaaso gamutowa kadde gamulinga ng'ente esala kolansi enviiri zimusasabadde ziringa paasipalamu feesi emutuggu badde eringa ng'eyakaberege basibye ku ggaali ne waasula landiroodi abo banja tasuubira kugula poloti wadde ery'okuzaala omwana nga ne gwe yazaalira mu disco nga tategedde tamanyi gy'ali yasinga okuvuma n'okuyiriga n'okuteeka wansi ne weewuunya bategera lunaku ki naye ng'akulwanirira alina buli kimugulamu sente teggwayo sente namba oba nnyukuta azirina akyabala akyayongerako atazirina onoonya ezo gye zaalina kati mwegendereze eyensi bagibatwalako nga muli mu bintu by'okwasaamirira ng'obugege obukalo buli ku mudaala nkimanya wamu temwagala byabufuzi n'ebikwatako nkimanya mwefula temuliho temwagala byabufuzi bikwatako ebyobufuzi it's part and parcel of our life kubanga without politics nothing can take place in a country tewali kisobola kulaakulana bane byabufuzi bagavaninga ssente zaffe naye mbasekeredde nankabate munnamwandoke yatema omusika mulumbe nti ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka
olyawo ovuma olengeza naye bamala okulengeza n'okutta ffe bajja kuddako gwe kubanga tebalina bweyamo gy'oli nti oli kabiina ku bo balina akabiina akaabwe abajja n'ekigendezerwa ekyokusaanyawo eggwanga. Mukama ba 10 mpeera tujja kusekana ku Sunday saa 2 ez'akawungeezi. For God and my country, kulwa Katonda n'ensi yange. Mbaagala nnyo, mwera.